92.56 mbaniriza programu eno bagita Celebrity Patrol mwe tugenda ne tunoonyeza abayimbi akoze ekika ayinawo ka stunt oba sika stunt ne tubeera nga tubibatuusaako amannya agange nze Rosemary okubeera nga batuusaako show yammwe eno ne stories zonna zenze nazo wabula olunaku olwaleero mbadde ndi awo ndi ku social media kuno neetala ndi ku byange okwengulidde kafaananyi abayimbi nga basusse okwewasa nga tebatugambye tetulya nnyo kale mutwite tuberewo yadde tetusonze naye maama atagenda kufumbira mu lockdown eno mugina emyaka ebiri kale tubadde tulonga kafaananyi ka Ykee Benda ne Lydia Jasmine oba kukyala oba introduction tebatuteeredde. Is it introduction kuchala oba kwanjula tetukitegedde naye akafaananyi kali ku social media abana nga atakomentize ku kino ekifaananyi atalabye kino kifaananyi ng'omanya gwe tolina data naye nga ye Ykee Benda ne Lydia Jasmine batambuza kana kafaananyi naye to me I think it's a song cause Ykee Benda ina album empya gye bayita Kirabo kati yatandika releasing ennyimba ezimu kati ndowooza nalwo oluyimba tuza tulaba abayimbi nga bakola stunt ez'enjawulo ng'ayina oluyimba kati ndowooza ne Ykee Benda ne Lydia balabe nga kano ke kagenda oyisaawo oluyimba lwabwe naye nga g'amasimu tugezezaako bakubira tubafune batunyonyola ki ekigenda mu maaso are they really into each other are they married oba it's a song naye bonna teri ayogera naffe munnanga amasimu baagagyeko basazewo babyesigalize naye olunaba luyimba tujja tulaba nga balutadde mwe mugumeemu kati n'abayimbi baffe we batyo watyo Spice Dana bwe yavaayo n'atugamba mbu bulijjo ayagala ne Senry kumbe luyimba. So let's wait, the song is going to be out if it's a song. If it's married to Jabala. Lydia Jasmine, labika I know mukisa ne Mpaka Records. By the way, twalabako nga signing some documents nga ataddeko Mpaka Records. Oba ali signed under Mpaka Records. Kuba twalabako nga akozeko n'oluyimba ne mwana mulenzi radio omupya gwe tulinawo kati Drekali oluyimba onanagiza ne lutambula kati sobera ne luno bwe luba luyimba lugenda tambula lugenda tukolera tabona bambi bayimbi balungi anyimba zaabwe tulaba nnungi Ykee Benda takola bubi Lydia Jasmine takola bubi olwa Drekali twalaba lwatambula nze mbagaliza bisinga if it's marriage if it's a song good luck guys I love you naye ate nga tuvuddeko abo abaagalana mu luyimba bagalanira mu luyimba ate ye Eddy Kenzo Saabawuulu yavuddeyo kale teyavuddeyo ebifaananyi bize bitambula ku social media bana social media mutuvuga supidi mutuvugira ddala supidi musajja watu yekubisiza akafaananyi ng'ali ne munne okitegeera tulina abakyali baffe naffe tokuseefa ne bakyali baffe naye mwene muve nga mujja mu bukuŋŋanya mugamba mbu Kenzo ne mwana muwala ono mbu simanyanga mbu kyaka they are seeing each other people you started comparing Grandma and her why tenga ne Kenzo abasinga mwe mugamba mbu Kenzo nono omuwala they are doing what they are in a relationship naye nga tetulisha okubona omwana ekisooka muyimbi tomanya ali signed under big talent naye nga tetunnamanya okitegeera ate n'ekirala tulabye nga ennyimba kale tetunnalaba ku nnyimba z'abamu mujjeyo n'obufaananyi ng'ali n'abasajja abalala naye ate yakolako ne mwana mulenzi A-Pass yadde oluyimba tebaaluta naye 2 years back baakolako oluyimba ne A-Pass oba kyekyabawo nze naawe tewali amanyi wabula mwana muwala ne A-Pass amanyi agamazibu naye aba agategeddemu agategedde kasita ne Kenzo agamanyi wamanze Kenzo oba yono oba si yono ze nkwagaliza bisinga kasita fotuwa music kasita otambuliza olulimi Oluganda gwoyagadde ne gwotagadde ffe tetwagala manya as long as you're happy your kids are okay your kids are happy ffe tukwagaliza bisima mwana mulenzi nopyali ne Mutoni yavuddeyo Mutoni n'agenda n'asiramuka naye abayimbi nga basusiza nnyo siramuka kiki Mutoni twasosela ba wazit ono yali kati mukazi wa Rabadaba naye yasiramuka then ne Mutoni yavuddeyo n'asiramuka abasinga mugamba mbu kyekirabo kye yawadde omwami we ng'amuyozaayoza okweja emyezi gyonna gy'amaze mu kkomera ng'amukulisa yamugamba bebi engeri gy'ovuddeyo kino kirabika yali yakigaana naye yamaze n'agamba omanyi nze naawe for better for worse for better for worse n'agamba kasiramuke adde mu ddiini emu n'omwami we abaana babeere nga tebatagalatagala omanyi wamuba n'abaana nga taata wa ddiini ndala mama wa ddiini ndala kati abaana babeera nga bali aganaga agamba oba ngweri kati basazewo abaana babateeke mu ddiini emu y'obusiraamu era Mutoni n'akyusa erinnya kati ye Sarah kitegeera era bw'omutolera salaamu kyemmanya agimanyi
bw'omutwalira akuddamu bulungi mutoni tukuyozayoza abamu bagambye mbu ekyamusiramudde asuubirayo embaga katugirinde era wenaaba mbaga asimanya kwanjula biki tujja biraba bwe binaaba jasiramusebu kubanga ayagadde nnyo omwami we n'asalawo akyuke tujja biraba ate waliwo abagamba mbu abasiraamu kane bafumbirwa baawukana mbu nga Dax Katero ne Momo 19 naye nze ebyo sibimanyi gospel artists they are going international. Levixon nga yabakwatidde Bendela yavudde by the way kusoza Levixon okolako oluyimba n'omuntu ali like someone from outside the country. So yavuddeyo nafunayo gwakwatagana naye e Malawi. The video is out era nga obera oyagala okubanga olufuna agenda ku YouTube channel za Levixon oluyimba balutadde dda lwafulumye. Ate nga Levixon tulaba okusinzira ku ba gospel artists abasinga yazenga akitambuza kuba ino omukyalo olago yakolako naye oluyimba mulumanyi abalumanyi yakolako n'omukyalo oyo then nono kitegeeza ennyimba endala zijja n'abayimbi ab'enjawulo mukitegeera era ba gospel artists bye mubadde mutandise ebyo okuteekamu etalo mweyagale mutambuleko bannange tubadde tetutera kiraba nga abayimbi ba gospel nabo bafuluma ne bafunayo abatwala nga twakimanyira mu bano ba Bebe Cool ba Chameleone ba Eddy Kenzo ba Shiba Spice Dana naye ate nayo we babeera nga bakitandise kukola bati n'abayimbi aba gospel tulabe nti nabo balina omugaso kuba ate bo kye bakola kyamaanyi nnyo omwana kuba bo batambuza Katonda batambuza njiri batambuza kigambo kya Mukama Katonda. Levixon bambi tufagaliza bisinga banaye mu subscribing ku YouTube channel oluyimba kyemanyi oli kuba lwafulumye. Levixon si muyimbi mu because yatukubira tanda replay abasoka twasoka loza mbura kirabo nga muluzinirako naye mugamba yebazibe nti ne mu club mwayingira mu kenyimba za gospel Chikibombe najja by the way abadde ayinawo oluyimba olupya Mbera is a good song. Luze lukolebwako challenges enjawulo ate nga luyina message. Mbera is a good song. Bw'oba otudde wansi n'oluwuliriza gwe wenna ali eyo osobola obbako kyoyigamu then n'atuleetera luno zikoma. Zikoma bakitegeeza ki tujja kuza Levixon nyini abeere nga atunyonyola zikoma kye kitegeeza. Gavumenti yavaayo n'efulumya ssente z'aba promoter. Ate tekomyeko eyagala beera ng'efulumya ssente z'abayimbi naye olutalo oluli mu bayimbi muganda wange ssente zo zaawula abayimbi batandise okweyawulayawula olw'ensimbi ezigenda obbeera nga zifulumizibwa gavumenti babeere nga bazigabanya. Jose Chameleone yavaayo n'akola Uganda Musician Hits Association eyaba abakoze hit kati bano bamwana ntandika tokubangako hit gwe togenda funa toliimu towandiisiddwamu ekyo ekibiina ate nga balina n'ekibiina ekya Uganda Musicians Association ogatteko ne UMA kati ate nga bonna babeera bakolaki baagala ssente. Twalabyeko Cindy nga mitize ne Palaso agamba kizamu UMA bagala bamalewo zino enkubagana ze balina mu bayimbi bagala bamalewo bano abagala okwawula abayimbi kale ye Palaso agamba mbu ssente tezigenda kwawula abayimbi kuba balina kukola kimu kuba ate bonna abayimbi ba Uganda balina beera nga beeyagaliza okuba nga bazimba ensi yaabwe nga Kenzo wabagamba batambuze olulimi Oluganda naye ate nga ffenna we tukimanyi nti Uganda Culture Forum ye yasookawo mu Uganda era ssente zino bwe zifulumizibwa ziyina yita eyo okubeera nga zigabanyizibwa mu bayimbi gw'olowooza bagenda zigabana batya. Hendrik yafulumizza oluyimba Kalifah as always navayo na complaining nagamba mwana mulenzi Alan namugamba Alan this is not your type mukwano soka ofune ku bawandiisi abalungi ofune ku baproducer abalungi ofune ku bantu abagenda okuwandikira ennyimba ezikujjamu kuba oluyimba lwe wakubya mukwano muganda wange luno oluyimba terukolera I'm here I'm a good writer I can write for you songs so like hire me I write for you songs ennyimba ezigenda okufuuka hiti okube nawe obeereko nga taatawo naye Hendrik tannabanga amuddamu omanyi Pepper Daddy ono talina bigambo bingi ate Pepper Daddy alina engeri gyakakanyamu Kalifah ne Efasomaye be bakyasinza otawanya taatawe n'okubamanyira kati alina engeri gyabakakanyamu Pepper Daddy Hendrik Alan Sali wamafa oluyimba twarwaniriza tugenda beera nga tulaba olulala lutunyumira nga tuluzinirako bwe lunaagaana ndowooza ng'okola Kalifah yagambye reggae si wa style yo reggae mulekere Maddoxi kale abantu abali mu generation ya Maddoxi naye oluyimba luno bwe ayogera ku bintu ebiriwo mu Uganda bannange muluwulirize tusooka tuvayo nti yakubye style ki kale style tujanirize mu message okitegeera sometimes abantu abamu bwe bayimba kati nganze bwe mba nnyimbi temufanga ku ki temufanga ku ddoboozi mufe ku message kuba nange nkimanyi ddoboozi so let's listen
to the message tulyoka tulabe style naye kyemmanya ajja kiraba oluyimba bwe ajja laba engeri gye lunaaba lukozeemu amanye nti eno style nina gyesonyiwa oba nina genda mu maaso nayo kuba ne reggae kyemmanyi tatawasobola reggae ndowooza he wanted to try out alabe nti dadi mutuukawa ngenda kubeera nga neebaza mwenna abasubscribinga ne munyiga akadde mwe mwakola kyamanyi ddala kuba kyemmanyi buli story gye tusaayo mubeera nga mugifuna mu bwangu ddala mu abasingira ddala amannya gange nze Rosemarina Kakos Fax 256 Celebrity Patrol mubeere bulungi